president w'eggwanga mwami Museveni ne bagenda maaso n'okuba nti naye lowooza yamusisinkanye waliwo omusajja naye ate nze kyensaba naawe ayagala okunzita waalindeseemu katono netulindalinda eno Uganda ejja tunyumira nga President Museveni taliiwo ng'oli akunyumiza ekiboozi wa omwana yangaye nti President yabaddeyo ku State House omukyala guli n'amugamba nti jjana tugende ffenna era olwalayo ali President agenda wakuba ekifaananyi oyo bamuyita mwana mulenzi Gabriel Bule ebigambo bya Bule ayogera ku mwana mulenzi Eddy Musuuza yavuddeyo n'afulumya ebifaananyi nga batugamba nti asisinkanye mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ensonga nno zaabadde z'aba Federation. Batandika Federation eyo ey'abayimbi nga bagamba nti baagala mwami Museveni abateeremu ensimbi basobole okwekulaakulanya ng'abayimbi. Ekyaviirako bayimbi bannaabo obutakkaanya nabo ne babagamba nedda. Ezo ensonga Federation gye mutandise ndaba nga si nsonga ya kwekulaakulanya waliwo ekigendererwa kyammwe ekirala ekikusike. Abayimbi ne bakiwaaka nnyo ne bagamba nedda lwaki temwagala twekulaakulanye tulwanirira kufuna copyright yaffe tulwanirira tujye ku bitone byaffe n'abaana baffe basobole okubiryako. Ne bagenda mu maaso nga batugamba tugenda kusinkana mwami Museveni atwongereremu ensimbi mu Federation. Ekyewuunyisa buli munnayuganda ne beebuuza kale Federation bagikoze baagala kulwanirira copyright yaabwe ng'abayimbi oba bannabitone ate kati ekibasabisa ensimbi okwongera mu music waabwe kyekyaki. Copyright ogisaba olusaba nsimbi nti omukulembeze akuteremu ensimbi. Ne bagezaako abamanyi eby'omunda ne bagezaako okuwabula abantu bano mwekutte ku mwami Museveni yabaforsinze okukola Federation eno naye ekigendererwa kye kyakulaba ng'asaanyaawo abayimbi ayagala kubakuba kubanga ye mission ye kulaba nga music asaanawo. Akimanyi bulungi nti bannabitone musobola okuba omumuli ogw'amaanyi musobola okulemberamu mukuba ekikunga muyita mu music wammwe singa muba mwewaddeyo ne muyimba ku nsonga eziriwo mu ggwanga Uganda. Bano baakiraba bubi nga bagamba nti mutwogerera temutwagaliza kufuna lwaki temwagala tubeere kimu ng'abayimbi. Eddy Kenzo akulembera Federation eno najja ng'asuubiza banne tugenda kusinkana omukulu agenda tuwa ensimbi twongere mu Federation yaffe. Naye nga teweerabira emyabegawo badde bayimba music waabwe era nga ensimbi bazifuna okuva mu bivulu byabwe bazze nga bakola. Omukulembeze si yabateeramu ensimbi. Buli muntu kyamwewuunyisa nnyo nti kiruubirirwa ki ekibaagaza okusinkana omukulembeze abawa ensimbi music yabaweddeko oba mulina enzikiriziganya gye mwatuuseeko naye tugende atuwa ensimbi twongere mu music waffe ffe tuleme kuddamu kuyimba ku nsonga eziruma eggwanga Uganda wamma ne bibalema okutegeera. Kigambibwa nti Eddy Kenzo bamukutte bukwasi ku mukono ne bagenda ku State House e Nakasero just bafunye mbufunye ekifaananyi ne mwami Museveni naye tewabadde enzikiriziganya y'amaanyi gye batuuseeko. Ebyo ebigambo bya Gabriel Bule yabyogera era nsaba obiwulirize iwaakadde teeka y'amatu. Agangubule lwaki State House teyapostinze nsisinkane wagirabyeko oba president bweba official ng'asisinkanya abantu atuula era okufaananya ogulaba atuula eri naye n'otuula eno n'ebifayiro mu masiki ne badetailing what was emboozi biki ebyabaddewo. Sijja kwogera nnyo nja kugamba njogera nnyo era ne bwe bamala president n'ayisa statement nsisinkanye gundi ola ne baba guddewo ekizimbe ekyaggulwawo abako kyatugamba katulinde bajja tunyonyi kati wadde nga ye mwami Museveni teyayogedde byadde meeting Eddy Kenzo ye yabirambuludde kuba yagambye in the question bawe biba bituufu nga yabyogedde yalimbye president bisome soma line ku line kati ontegudde sidda yagambye in the quest for streamlining our industry. It is already streamlined. President ekyo takimanyi. And lobbying for a well-functioning music industry. It is already functioning. The non-functional part about this industry is the bad music.
Today I met Muzei, my Muzei. You see a tata way. It is Muzei. His Excellency, Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kituufu. And we discussed the urgent need. Ekyo kina kufaananyi. And we discussed the urgent need for the amendment of the Copyright and Neighboring Rights Act 2006. It was a great discussion in which he promised to follow into the matter with the urgency it requires. He also accepted my request for a meeting to introduce to him the Uganda National Musicians Federation leadership and how far we have gone as a federation in building national structures. Kati awo wali obuzibu. Which structures? That younger man and his people went ahead to balkanize the existing structures. You know, structures ziba legal. Zibako ne bwe zibeera. Kakati waliwo kye tuyita apex body. Mu creative sector apex body ogimanyi? Uganda National Cultural Forum. Yeah, UNCF. Kakati Uganda Uganda National Cultural Forum. UNCF. Ekitegeera. Kakati Uganda National Forum reportinga ku Uganda National Cultural ku ministry through the National Cultural Center UNCC. Ekitegeera. Ministry ne tutwala wa ku cabinet. Ekitegeera. Kakati under National Cultural Forum waliwo kikubayo kye tuyita Musicians Association. And Uganda Musicians Association. Yes, kati ne federation ebe ina kugwa wansi wa Musicians Association kubanga Musicians Association yabananyini wa sister associations eziri mu value chain. Ekitegeera. Association eziri mu value chain zezino eyaba producer, eyaba tegeka ebivulu, eyaba amawulire, abakola art, ekitegeera, ne bannanyini before awategekebwa n'abawandiisi ba John K. Ekitegeera. Kati omwana yagenda n'akola association kuliko ne ya Kampala Central. Naye gwe walirayeko muyimbi asula mu Kampala Central. Mumbuulireyo omu. Eyo Kampala Central. Makindi is not Kampala Central. Bino bintu birulagiko ojja kuswala. Kampala eri mu division 5 bino twabikwatanga mu nnyimba. Erimu Nakawa gattako Makindye Central wamu ne Kawempe. Noteekako Lubaga. Lubaga eweze 5. Okitegeera. Kakati Kampala Central yeyo bankugambe ntya Serena. National Theatre. Kololo. Awe babala Parliament. Kololo. Genda wali Nakasero. Mbule omuyimbi asula. Bonna basula Makindye. Ayimbi bonna basula Makindye. Salama. Kati bayize ekira ewa enajjeera kugenda kwetega bana babendi tewaliwo omulamu kiri awo oli naganyina association ina office ku Kulokotawa abaana abo babi balina ebintu byebakola nga bya kiyaaye ekitegeera so kyekyo naye kati ekinyina okugamba omuntu nti sente ensonga ya Kenzo ne federation yagenda mu cabinet. Era bwegenda mu cabinet ne salawo ebbilioni 18 mu bukadde 4 zisibwe nga zigenda mu bayimbi okubakwasizaako. Naye buloka yekyabagamba bano nti ezo sente bazipleading okuva ebbanga nno ddene kuliko ebintu bingi. Kati mulimu abayimbi aba affecting bwa COVID. Si bayimbi bokka ba creatives. Katugeze kati olaba Uganda National Nakau Craft Village abatunda ebyo ebiwunde obuwunde obuli ku National baba banja milioni 2 mu rent. Waliwo n'omuliro gw'abasalako. Ate gwabasalako gwasala eri. Milioni ezo 2 ziri mu rent za accumulating bwa during COVID. Ekitegeera. Ezyo government byeri mu kuvujjirirwa
bintu bingi nnyo biri awo kati n'okuteeka mu ssako ey'abayimbi kati gwe nakugamba ekintu kimu omusajja Museveni mugezi is not a fool. President Museveni atunulira abantu n'akupima era ky'ovola nti singa yadde ayagala mwokya andirabye ekifaananyi n'ekibaasa naye yamuzizza mu kabineti yamuzizza mu sisitimu ky'ovola abamuyimbi yenna agenda okulya sente ezo azizanyiremu agenda kusibwa mu kkomera oba okusibwa mu byobufuzi ezo za gavumenti ezo ziri mu sisitimu ozirye omala osirwale mu busimamu zendasaze ndagenze mu people power Allah kiboko yandivuga tebajja kugamba nti bakikusibira ekyo bajja nakuwamu ennaku ab'omusolo bajja bagambye wali sente wa false accountability gavumenti yawowa sente n'ozirya ku banno nga biri tebabifuddeeko otuuka eri ogambe bannaye bakugambye kati nno tugenda kutta tukusonye naye oddamu n'osiruwala tereera kubanga bo kye baliko balowooza nti biliyoni bwe zijja bazikwate bezegabanye cabinet paper eriko ekintu ekyo cabinet whatever paper eriko erina okuyisa ekintu ekyo eri stayed tennaba kubeera approved bulungi naye nga kyayitamu eri kati lwa nsonga nti waba parliament speaker yabagamba bakwatagane wuma ne federation ne geno naye n'asindikala gali n'agamba abantu bano bakwatagane ne president yennyina agamba mukwatagane kubanga emivuyo bagiryaweya naye abadde batuuleyo ku latitude ng'agezaako okukwatagana buzibu bwa sindi mugezi nnyo tabakkiriza kuzirya ngeri gye baagala